batulaga nti ebiseera ebimu kati wano batulaga nti olumu tutikka ebinazi nga bibi kwalite yabyo ng'eri wansi ne bibeera nga bigenda eri katale batulaga nti bibeera bicaafu ebiviirako akatale okugwa wansi naye ng'ate kyo kati ng'omuntu oba oluusi yayitako mu ssomero okimanya nti agriculture products zitera price fluctuating kati ate awo we byakkiramu we byalinyiramu waggulu batulaga nti bannaffe aba Malaysia baali batemye ebyabwe batulaga nti ate kati eno demand fe tu supply nga wonna batulaga nti akabeeyi kyekava kalinnyamu ebiseera ebyo. Abayinza aba bagambaho na Sky TV bashoborera ngo ebintu ebirukozesebwa mu kuhinga enkindo ezi n'ebyebbeeyi y'ahaiguru uteriho no kugira ngo abakozi hamwe n'ebyoma nabyo n'ebyahaiguru gukonga kandi kuba ari kwikahashaha yo kubitunda beeyi hamwe akasente kake munonga ekiri kubaferereza naye challenge erimu y'amaanyi eriwo ya bbeeyi ganya okulinnya ebirime ebirala birinnye naye ebinazi biganye kubanga waliwo eddoboozi erisobola kutuuka bwekikwatako batuyambe kubanga betuwulira nti abalimi bannaffe naddala e Malaysia sente ze batunda za njawulo nnyo nezaffe zawano ate ng'ebinazi byebimu so twandiyagadde tukolere ku nsonga y'ebbeeyi singa ebbeeyi erinnya kinazi kirungi nnyo. Abayinza aba bashoborera nibagira ngu beine company ibakozere nayo endagaano ibataretegereize gye ngongo mu ndagaano egi bakaragana kugumara bahinga enkindo nibaziguza company egi okumara emyaka 95 kandi omuntu kwari kugezaho kuguza company nijo babaremesa kandi obo babaha akasente kake munonga iki bari kugira ngu nikibaraza nibareeba oba oli awo twandibadde tusuubira okuba nga tufuna kukasingako awo kiri singa mukama abeera atuyambye wakiri nekiddayo nekibeera nga kibalansinga mu 1500 ku 2000 awo omuntu yandibadde afunamu kyeyeenyumirizaamu. Abawuzikolanya bafunamu nnyo kuba abamu bawuzimu bajja school fees w'abaana baabwe kati just noonya ka pocket money. Abayinza aba baterera gavumenti omuranga okukora ekiri kubasika kyona buli bangwe ebbeeyi y'enkindo yabaasa kutemba abo kuba bwahati tebakiine butooro. Tusaba gavumenti etwongerereko ku mmotoka ezitambuza ebinazi n'emmotoka nazo ezitambuza ntono etwongerereko ku mmotoka ezitambuza ebinazi olw'okwewala obubbi naddala ababbi bafuna advantage ng'ebinazi tibadde byakutikibwa nga leero emmotoka n'etajja ate ne bitikibwa oluvannyuma lw'ennaku 3 ekiseera ekyo